olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda beera mu district y'e Bukedya. Yesterday nga yakamaliriza rwale gye yabaddeko yafunye information nti omukyala Anita Among ateeseteese agavubuka gabakube kibooko nga ekyali mu Gulu City. Of course, different people have come out with different information ku nsonga eno. Era njagala owuliriza ebigambo bino n'obwegendereza onyambe obitambuze. Eno gy'oliko bagiyita vast range. Information kasiteegwawo ogifuna mu bulambalamba. Kati tambuza video. Kubeera successful mujja jirumba mujja batuusa ku bulabe kubanga kasa tebagenda baddiza. Nkidamu tebagenda kubaddiza. Mugenda mu bakube mugende mwewane nti mwabakubye. Naye nkukakasa ngomaze okubakuba. Kino jja kisasulya gwe n'omwana wo n'omuzzukulu if things don't change. Mukitegere ekintu ekyo babaguze mwabalaze nti muzinde gaali muli b'amaanyi nnyo yes mulina amaanyi mugenda kuba era mwewaane n'obutambi mugenda kukwata yes naye kino nkikubuulira ogenda kubeera successful era ogenda kufuna essanyu lyakaseera ako agenda kubayita abagulire soda abaweeyo ku abookeze oba ku nkoko abookeze abaweeyo n'ekyebiri ebiri naye ennaku ye egenda kutandika senga mission ene egaana ogenda kakasa ennaku ogenda kugifuna ogenda gimultiplyinga mu ne generations ezijja ogenda tuulawo ogambe senga saakikola tebatuleetera kwejjusa tebakituleetera tetuleetera kwejjusa ku mitima nze ne wenfiira wano I'm going to die a happy man siryangako mu nsi yange lukwe I am going to die a happy soul yensonga lwaki njogera byonna byonjogera niwe kunaaba kufa nfe nga mukitegedde nti ekyamusa yayimirira ku nsi ye n'agamba tukoye ejjoogo we need equal shares on our country that is it ate ndayira okufiira ku magulu gange nga nyimiridde teri muntu agenda kunfukamiza kulya bigambo byange ekyo tebakibalimba teri kubanga niwe banazikuwa tolina kyoge tezina kyezigenda kukolera bagenda kukuba emisolo bagenda kuteekako buli kimu zino sente bazikuwa naye kukakasa bazizza wabula tugamba fenna tulina okubeera obulungi fe kye tugamba fenna tulina okubeera obulungi. We are not going to revenge them but we shall fight them. We shall fight for our rights. Febyafe si byakuwolera naye tugamba naffe twetaaga equal share ku nsi yaffe. Ensi eno si abantu bamu. Bajjajjaffe babaddewo emyaka 10 nga weebali. Even before Buganda Kingdom nga tennabaawo nze bajjajjange baaliwo. Lineage yange wogitunuulira. Okitegera? Before Buganda Kingdom. Okitegera? Lineage yange yaliwo. Kubanga nva mu bike 7 ebyasangibwa binansangwa bya Buganda mwenva. Kati gongamba otya nti mwabaka gy'emyaka 4 mukoze nnyo ne mukolera abaana bamwe ne future zammwe. Fe bajjajjaffe abaddewo emyaka 10 bo baali beebase. Okitegera? Bajjajjaffe baali beebase. Naye nga ntambula ne bagamba eritaka lyali lya Ssekimwanyi. Awali wa Ssekimwanyi. Awali wa Ssekimwanyi. Ne ngamba kyajja kityo okuba nti kakati Ssekimwanyi tusonga busonzi. Okitegera? Titusonga busonzi. Bana abaze emyaka 4 bakitawe babakoleredde future za generation ne generation. Fabadde mu Uganda emyaka 10 lineage. Buganda Kingdom ina kati emyaka 10. Kati fe lineage yaffe eriwo 1000 years before Buganda Kingdom. Then nogatako ne gine jabwa kitegeeza tubadde mu existence more years than Uganda, even Buganda Kingdom itself. Kati bo batulaga nti fe bajjajjaffe baali beebase. Abasookawo beebaka. Bana baze emyaka 4 bali smart nnyo bakoleredde generation zaabwe musaaga. Ebyo musaaga tujja kubyogera newe kinaba kyetaaga action. We are ready to die. We are either all getting free in this country or no one else is going to be free. Tujja kugifundamu. Nkiddamu tetugenda kukkiriza mwe baana mwe bakitamwe ku bibatukoze mwe mweyagalire mu ssanyu lya bakitaffe ne bajjajjaffe bye mulimba ebyo mwerimba namwe tugenda bafosinga ogenda mu exile oba Uganda efuuka nga Sudan ebeere webeera nga Sudan ebeere tetugenda kubikkiriza ekyo kyo nkibabuulira kyakukoza aliyeyo yogera tujja mujje mu nkwato oba mu nkwata there are very many youths who are suffering and they cannot talk but we talk to tell you to change things mubikyuse
ebyo mutulabanga baweewe tetukyali baweewe baboyi ekyo nze nkibabuulira tetuli baweewe musibye bannaffe naye nga bakoze eki kwagala nsi ye mwe bennyininyini musomesa patriotism kyankwanze kati Gaddafi mubasibira ki ne tubabuuza Gaddafi yakola ki ddala temutubuulira Machete yakola ki ekimuwalanya kwagala nsi ye ate olumanda mugamba temuli patrioti temwagala nsi yammwe patrioti kitegeeza ki patriotism gye musomesa etegeeza ki muvubuka munnange nkugamba essaawa eno muli mu season ekyebiri ebiri kitambula n'ekisaati ne kitambula ne bakuwa naye season weggwako ogenda kukaaba Landlord agenda kukasuka ebweru abakyali tebagenda kukuyamba enkyawe munaamaliriza mission ya Anita Among okuba bavubuka bannammwe ababukkulwa amaaso ne batambula tukyusa ebulamu bwaffe ffenna Anita Among si alina okubeera obulungi gwebuze lwaki alina ssente zakuwa gogenda olwanyise bali gwe kyogamba gwe mu nsawo yo ssente zo tozirina tozeetaaga mu family yo kati just imagine mu family yo omuntu omu alina ssente z'abantu beebukedde ya bonna muntu omu yazirina abantu beebukedde ya bonna muntu omu yalina ssente ezo gwe kyogamba gwe family yo kiki yakola Katonda okuba nti ssente oli ye kyamuwa okuba nti ssente za bukedde ya zonna muntu omu yekaika yazirina mugende mulwane we shall be watching you tujja balaba everything is going to be recorded ngabe gulu we bakikola we shall record everything and we shall see to this katulabe oba kulasti abantu bano bagenda bajjukira Okitegera katulabe bana abajjukira hawanze ekintu kyengamba yes how we speak with one voice tugambe nti kakati ffenna twetaaga share ku nsi yaffe ffenna tudimandinge share ku nsi yaffe ekyo nkikubuulira ezo sente zigenda kumazaako wiiki boy eyo mission gye mugenda okukola sente zigenda kumazaako wiiki abeggulu n'ennaku ebbiri tebaziwezeza kati abamu bali mu makomera buli yeetunuzaamu essimu mu katambi kali ali mu kkomera gyali okitegera naye teri agenda kuvaayo kumuwolereza okitegera teri yennyini yabawadde mission ne bagenda ne baasa emmotoka z'abendi n'ebizindaalo n'okkuba bannaabwe yennyini yabakutte n'abasiba the same person olw'okubanga ki babanjiza ssente ze yabasuubiza okubawa nga bamaliriza mission kati naye bazikuwadde wona amaliriza mission bakuwe balance kakasa balance eyo tojja mufuna togenda kumufuna kitegeera ekintu ekyo togenda kumufuna bantu tulina obulumi ku mutima ntulaba kuseka naye tulina obulumi ku mutima naye nze nkubuulira kino omuvubuka munnanga ndaba tolina kyosobola kyusa ku Kyagulanyi ekyoweerimba tosobola kukyusa Kyagulanyi wabula ate singa tumwegattako tugenda kumwongera amaanyi okusobola okuwangula abantu bano abantu batukozesa olw'okubanga bamutya kiddamu batukozesa olw'okubanga bamutya batukozesa olw'okubanga tebatulinaako kakwate nti kyonna ekinaaba kivuddeko oba tufudde oba tufiiriddeyo eyo gye tugenze oba batukubiddeyo tufunye damages toli wa family ye tagenda kukulumirirwa kubanga toli wa family ye okitegeera balina families kyoga mu family zaabwe temuli balwanyi lwaki tebagenda ne bakuŋŋaanya ab'ekika kyabwe ne babaleeta babalwanirire kubanga they are fighting for their gains they are protecting their gains lwaki banoonya gwe omunaku nga bakutuusiza kweyembeera okitegeera lwaki banoonya gwe omunaku be bakutuusiza mweyembeera gwe ne be bakutta bano bo tebalumirirwa tebibakwatako ne be bakutta toli omu wa kika kyabwe okitegeera wanaaba akuyambye ajja weereza akasawo k'omuceere ewammwe nga bakuzise naye ofudde otya boy abamu twakkiriza tufe masasi ntwabikkiriza twakkiriza tufe tokya twagikkiriza naye nga tuyimiridde ku mazima okitegeera nga tuyimiridde ku mazima twakkiriza ekijja kijje okitegeera ekintu ekyo ate nze nabagamba nze sifiira mu buwaŋŋanguse ekyo kyonna kibagambira from day one era abantu abasinga nga mwena temukikkiriza eyo yogereyo nakugamba nze okunziriza mu kibokisi e Saudi nga nvudde e Saudi nga bannange bwe badda wano mu bibokisi njagala nfiire wano ewaka nga nfiiridde ku cause ekyo nakibagambirawo from day one nakugamba when the right time comes and when the revolution calls I'll be there to answer. Here I am for my bullet.
kitegeera tokkiriza kukozesa nsobi tokkiriza kukozesa nsobi bavubuka bannaffe. That is self destruction gyokola. Oli mu kwesaanyaawo. Bano bakutta omugwa bagukuwadde bakugamba weetuge, naawe okkiriza weetuge. Kiddamu, bakutta omugwa bagukuwadde bakugamba weetuge, naawe okkiriza weetuge. Nkugambye kyonna kyonna ekikutuukako tebagenda kufaayo kubanga toli wa kika kye. Toli. Emirimu wegijja egy'akabi bakwata ba kika kyabwe bye banoonya. Olwo banoonya protection ne defense mwe batubyeko, ate banoonya gwe omunaku. Gwe ddala totulanga kawo kugundi ne weebuuza kintu ekyo. Lwaki basalizi wezijja mu famire bakawako bantu basalizi bameka? Basalizi z'amafuta ez'amafuta we gajja. Basalizi z'amafuta we zajja. Njagala ombulye mu famire yo n'omugwe bayita abaana babe bali weru basoma mafuta. Uganda ngezudde amafuta agatali gaabwe. Ne basalizi ezatuweebwa wano si zaabwe be bazireeta. Wabula bakwata basalizi ne baziwa abaabwe. Mu famire yo bagiwaako bameka? Mu famire yo ani gwe baawa ku basali yo kugenda okusoma amafuta? Ani gwe bagiwa? Naye kati essaawa ena omusajja bafuukidde akayinja mu ngatto. Bayita gwe omunaku gwe. Ogenda obalwanirire. Singa bakukubirayo ne bakutta, nkukakasa kye bagenda okukola kugula akasawo ka muceere, ke bagenda okugula akasawo k'omuceere bakalye mu lumbeerwe. Bamala okukuziika jjajja Ichuli omwana we aliriddawa. Ichuli nga yabawaana abantu bano. Yafiira ku mmundu yaabwe kubanga gavumenti yeyina emmundu. Emmundu ye yamutta nga nakati tetumanya ani yatta jjajja Ichuli. Naye nga yabawaana wano. Kitegeeza nti ne wobawaana bano, ne wogamba ne wodemanding what is yours, fena end game eriki kufa. That is how they see us. We are cops to them. We are zombies. Living dead. It is them who have a right to life. Kale leka wakiri obulamu bwe baba babujjawo. Ensi etegere nti be banzijawo. Naye toweekolako self destruction muvubuka munnange. Tokikola. Toweekolako self destruction. Tokikola. Kubanga bo bagenda kudda eri baseke. Anita Among ebbanga lyamaze mu gavumenti eno. Kiki kye yali akuyambe mu nga ne gundi y'amafuta bennyini be bagiisa. Kyogamba tamanyi bigenda mu maaso nti amafuta bagagize. Tabimanyi. Mu famire yani gwe yali awaddeyo basali. Kati olwokubanga agala opuruvinga mukama we nti wamaanyi nnyo ebukeddeya ateesewo gganga zijje zirumbe. Ate bakozesa gwe mwana. Lwaki tetuyiga ki kye tuli? Avuga tutegere ki kye tuli ku ggwanga lyaffe, tutegere ki kye tuli. Teri muntu n'omu agenda kubuulira ki kyoli paka nga gw'otegedde, naye ono yatuyamba n'atubuulira ki kye tuli eri eggwanga lyaffe. Ate naye tugenda mufuukira ekizibu. Naye tugenda mufuukira ekizibu kubanga tugamba we need equal shares. Kye tugamba ffenna. Let us speak with one voice. Let us not allow our oppressor ate ye kennyini atuwe self destruction. Tebalina nkiddamu ne woona abalwanirira n'oyiwawo omubiri ekyenkana kitya tebalina political will. Gwe muvubuka we Uganda kweyagalira mu nsi yo tebagirina, because we have to be their slaves and their children have to be kings and queens. That is the Bahima Century Dynasty.